Yes, Uncle Ibra. Yeah, amazima gali nti ya kituufu naguze ennyumba mu USA. Naye kugamba kiri disappointing okulaba Bannayuganda bennyini abamanyi nti omuntu ayimbidde emyaka 2 nti badawutira ekintu ekyo. Naye at the end of the day sikolera abantu babuusabuusa, sikyakolera ba Thomas, nkolera abantu abampagira, abantu abanjagala, abantu abampanika. So basically kyola nti bakire nche bagamba Diamond yaguze ennyumba olina gi spreading anga gospel truth. Ate baga Chameleon yaguze ennyumba ne bagamba ate kisoboka byakoze bitya. Wata abantu banvunana ne bagamba mbu Chameleon yagenderera kyo kulaga sente ku internet. Okay, kino nkigumira nengamba okay maybe nakola ensobi ne kakati ate mbalaga sente ezo byezikoza ate ani basigala nga bakyawalira awo tuba twawukanye mu ndowooza. Nze mbadde ndowooza ntino bwe naabalaga ennyumba eyo abantu bagenda kukola ki? Bagenda kugamba yoga nga ffenna tusanyukira ki wamu abampagira n'abantu abaagaliza. Anyway, nze siri wano kuwaalira nti mpaalire nkakasa abantu, era siina muntu gwe nnakombira nyimbo ngezako mukakasa. Nze ngezaako okukola bintu ebimpesa ekitiibwa abaana bange bantunuulire bagambe nti dadi bambi yakola ki yayirira era ne tufunamu. So basically kyekyo nale njogerako ne munnamawulire omu ne mugamba lwaki muwakanya nnyo nze byenkola wano bwe nalaga degree bagamba Mukama yasomeddewa ng'ate abale baziraga mugambira nti kulikayo. Bwe nabalaze ennyumba nti bwe nabalaga ssente bagamba nti kati yeeraga ki? Ate bwe nabalaze ennyumba gyevudde mu ssente ze mwali munvunaanira sigezaako ate nno munne nkweraga ngezaako just kulaba nti inspiring abavubuka abato n'abantu abalala nti bannange bisoboka. So basically kina gwe kiyisa obubi amire nga naffe twamiranga nga tetusobola. Ate bannaye tuyige okwagaliza tubeere bantu bakkakkamu, tubeere n'eggonjebwa, tubeere beetoowaze. Katonda bw'alondayo omuntu n'amuwa emikisa, Katonda aba agezaako okulaga maanyi ge. Katonda takyaddaana okukola ki byewunyiso. Ebyewunyiso bya Katonda birabikibwa mu bantu. Abantu bawulira nangi banaakulira bakulanze Busiya, bakulanze Karagwe, bakulanze Hoima, bakulanze buli wamu. Kati myaka 2 gye nnyimbidde abantu balowooza mu ssente zange ndiibude. Anyway, si kikulu, ekisinga obukulu family yange nsanyufu. Abaana nabaweereza basome e USA, nempeeza n'omukyala abalabirire. Nzine nsigala ku lusooto nga nkola ki nga njiriba ng'omusajja bw'alina okukola ki bw'alina okubeera. Kati ebisigalidde siina muntu ammanja ansa okugyako abantu bange benkolerera. So babeere bakkakkamu abantu bakyuse entegeera yaabwe n'endowooza yaabwe. Ebintu bino bisoboka, ate baleke kulowooza nti bizibu nnyo. Kyova nti abalala bawakana n'alowooza nti tosobola kugula nnyumba mu Amerika kizibu nnyo byakoze bitya. Osobola. Munnayuganda ekizibu kyalina tanoonyereza kumanya. Twalimbibwa ne tusigala mu kusabikibwa nti amaaso baagabikka naye ebintu byonna bisoboka. Ensi nga Amerika ozaba oli akayanaga nti Chameleon tasobola kugula nnyumba mu Amerika si mutuuze waayo. Amerika amawanga gano gaakulaakulana dda, gamanyi ssente okusinga ffe amawanga gaffe ge tukola ki ge tubeeramu. Amerika erina respect nene nnyo eri omuntu alina ssente, era omuntu agula yenna bamwana akatebe namumwerako ne soda wanaamunywera. So njagala abantu babeere bakkakkamu, tetujja kukyusa ggwanga lyaffe tukyusiza ndowooza yaffe. Kale Uncle Ibra beera bulungi. Ne Bannayuganda bannange mbaagala nnyo. Njagala tujja ekifo ku maaso. Buli kintu kisoboka. Tubeere bakkiriza, tubeere n'essuubi, tubeere bakozi. And that's about it. Ate munnange nekisinga okuneewunyisa nti olw'obutamanya w'abantu babloga bangi baripoti nze yaguze ennyumba mu Atlanta, biki. Omulala yabuuza n'agamba mu Atlanta teri muzira. Buuza nze nkubulye wayi wonna giguze. Kati olw'okuba omukyala yazaalira mu Atlanta ate tekikifuula mbu automatically ennyumba gyerina okubeera. So that's why abantu balina okuba bannaabwe omukisa obuuze nga obuuza kyotamanyi obuuze. Mbeera nnyo bakolanga mu restaurants ezimu n'obagulya ekyokulya nagamba buno buki n'omuntu kola ki n'omulambulya kyagenda okulya. So basically nga tonakola conclusion yo waliwo muyangaye musima ffe tulina ba Intero baatugambye Atlanta teri muzira. Ani yabagambye ennyumba yagiguze mu Atlanta? Mbuuza nti owaye muganda wange ennyumba wagiguzeewa? Then nkubuulire
So basically byebyo nno munnange naye nze ndi musajja mugumu, nze musajja yawanuka ku kalina ey'okusatu nesifa nempona. Kati abantu balina okwegendereza ennyo, abantu balina emikisa gya Katonda. Abamu kuffe Katonda atusanze emikisa we tutudde, ate abalala nga bagiyayina n'okunoonya ne banoonya. So byebyo IBRA teri nnyo, sina mu lwegeza kukakasa. Nze kasa famire yange ebeera ng'eriki ng'eri bulungi ekisinga okumatale, nga abaana bange basanyufu, mukyala wange musanyufu, nange ndi musanyufu. So bati bankulisizaayo, it's okay. Abaana bange bajja kunkulisa nti daddy webale kola, mukyala nga ajja ngamba honey webale kola. That's about it. Onfuna bulungi, kale bambe beera bulungi IBRA, bye bye.